Konja gatandikira ku president wange. I'm so excited. Okay. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sanyu nnyo nti mukama wange president wange omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu asimatuse gyewandiise obanga ntino avudde mu mannyo g'empisi bw'agamba nti ndi safe nti wonna afunira message eno nja kuba mmaze okuyitamu. Ekyo kinzizaamu amaanyi. Bw'abanga kakwenza atalina yadde enne position mu government asobola okutambula nga talina passport paka Germany ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okuyingira ensi yonna, mark my words, asobola okuyingira ensi yonna nga talina passport nga tasabye visa. That is how important this man is to the nation. Kati ogenda kuwulira ze bayita jazi za Museveni. Maze bayita jazi ezirekana ogenda kubawulira kati agenze swaga girekeddani bannange nga mutitizi nga Besigye yasigalawo wano ogenda kubawulira abawadde ebyokwogera. Wangamba Besigye yafulumako okwo naye yafulumako ko oluvannyuma lw'akalulu biri mugumu. Sebo Museveni nga yekera mu myaka gy'ekinaana ebiseera bye yabeeranga ebweru wa Uganda byali bingi okusinga bye yabeeranga mu Kampala oba bye yabeeranga mu bitundu bya Uganda. Yabeeranga ku nnyonyi. Owulira abasajja babeera ku mitimbagano, Kyagulanyi simanya lwaki taleeta abaana be, nga Museveni we yaleeta ddi abaana be ne babeera ku front line nga ddi bwe mwali mubalabye. So byonna bye mugenda okutandika okujajjatta mulina okumanya ekintu kiri kimu. Nze nakugamba omuntu yenna awagira Museveni mu kaseera kano ogenda kumukolako research ojja kwesanga nga bw'ataabeere mubbi alina emisango gye yakola anoonya protection. Olaba ba propagandists ba Museveni badde baagala nnyo okumanya kati kikyazaako gwe wamuwa programu ya kyatandikirako wakamugamba bimeka byalina okukola n'owulira abaalemwa n'abeera ku TV naga olaba ffe bwe twalina Besigye ffe twakolanga bwe tuti bwe mwakolanga bwe mutyo ne mutuusaawo ki. Kati ate kwezi this is my last warning. Kino nkikugamba kwezi mu bantu abatalina na kwogera ku Kyagulanyi gwe tolina kubeeramu wadde okuwa abantu platform. Bano bakwezi simanyo no Luswa Luwemba ogateko bano ba Munyagwa ne kwezi specifically. Okimanyi kwezi yagamba Musimana nava mu nyumba nga sisasudde obulamu bwe yabwambaza nze. Kwezi oli kasajja kabi ebintu bye yakolera ddala. Kwezi ayina we yabeeranga awo si gwe nafunye nze mumanyi. Omuntu gwe basibye emirundi ogutali gumu emitali emirundi 2 tasobola kubaako kyayongera kuddamu kuyiga. Kati oyo yaguba era ekkomera bajja mugamba akomyewo muntu waffe akomyewo. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako. Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa
Diaspora tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Aha. Alright, tukwanirizaako nyina gyesinzire okuba ngo tulaba ku mukutu gwe The Answer channel. Nagamba tino genda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo DA nolekawo space nolekawo space ya notekawo answer nolekawo space notekawo channel. Bw'obiteekamu ojja kuba ate ng'olaba workses ezenjawulo ze tugezaako kuba ate nga tukola. Lwaki ogulabanga The Answer channel nga weezuula nti ate wasubscribe nga dda gwe gwali guyitibwa Uganda Byogere ne gukyusa we twajja wano ne sokwata tugufuula The Answer channel lw'ebirubirwa bye twagala okuba ate nga tugatta ewamu n'abantu ab'enjawulo be tuzisinkana abajja ku mukutu guno, abamu ab'oluzungu, abamu bwetutyo tetuyite entaba ekintabuli kikolera awo yadde ngambe entaba mawanga olwaleero sinze nzekka gwe kyokyezza. So Mwami Matovu Junior mtabani wa Mbega nkwanirizaako nnyo nange wandigise omubumbirigano kyogere so nange nsanyusa kubanga onkyaziza olunaku olwaleero nate tuze tubambage nate mbabuuzako wenna abalaba The Answer channel muganda Kakalamu mwebale kubanga muwagira mwebale tugoberera bannange abantu batwagala abantu batwagala bane. We don't take your love for granted, we don't take your time for granted, we don't take your comments, compliments, even criticism. I love criticism. Nze saagala gwe toyagala kuvuma teri ayagala muvuma naye nze buli wenda banga waliwo omuntu atakkiriziganyiza nange mba mmanyi nti nno nteekedde okutwala omutawaana okumunnyonnyola okusobola okuntegeera ate si ffenna nti tulina tuteeka okukkiriziganya. Mukama waffe Yesu Kristo yajja nga talinaako kibi naye waliwo abaamulwanyisanga tekimufuula kuba nti yali mubi. Nze nzikiriza nti omuntu atanjagaliddewo tajja kunjagala. Waliwo abayiga okwagala mpola mpola ate gwe buli mukazi gw'okwana akukkiriza tasobola kukkiriza. Nayegenaga munaye kajjanga akasaaga kino okulanga katandise okufaayo oli mutuufu omusajja ngeno kalingenda okulanga ebyaddira si mwana soogera ku mama wa mwana ne bwe bityo bibeera omuntu ayinza okuyiga mpola mpola okwagala tho waliwo n'atakwagalira ddala nga ne bw'okola ki yagamba oyenze tankolera ekyo nakyo it's natural and it's normal. Anyway, tubanirizaako nnyo official olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga ewaffe wano kisinziire essaawa mwena tulabira olunaku mwena tulabira ne vidiyo eno wena kutuukirako baganda baffe abali wano tusinzira bwennyininyini wano mu Kamuli mu Canada abali mu America abali Canada beera Kamuli nze njiyita Kamuli kakoola kiba kikoola that is a leaf of liberty ekikoola ekyo nga bano gamba ekikoola ekyo owe liberties ekyeddembe ekyokweta kikoola sebo si kimuli a leaf and a flower byanjawulo. So wetusinziira wano batulabira mu Winnipeg, batulabira mu Montreal, abatulabira mu Alberta, batulabira Alberta Calgary naye musajja bamwita manager Fefe gundi Arafat number 1 yali manager wa Fefe Busi kubuzizaako nnyo mu Calgary eyo kasweti mutambula bulungi naffe wano wetuli muzira gwatuzeemu ko olwaleero kakonyemu kakaton kayala ate kakyakoma leero nenkya weekali ngenda kuvuga ani aganya okuvuga nze sivuga musino gugenda kuvuga kandabiko gujja kukona nina interview gye nina okukola bannange Mukama Katonda ansasire twayogedde naye ne mukonfaminga nti ngenda kuvuga ya rabbi nze sijja givugayo ng'emuzira gyeguli abeereyo Hamilton wataika okuba nga waliyo egundi enkya sande si yena 90% gugenda kugwa muyitirivu bagaye 90% bwe bagaye 90% those are chances of
snow falling. God damn. God damn. Oh, God damn. Sebo tutandike program. Tuve ku byomuzira. Bali bajja kuloza tubaduulira. Okonfaminga ngoma zekebera ebyano tebirimba. Oh, God damn. God damn. God damn. Damn. Anyway, kakati ebimu kwebyo betuogerako bannange njala okubuuzaako abantu n'okwebaza abantu abankyalirako on my business specifically nga mugenda nemugenda ku business eno eyamba abantu abali mu North America n'abali mu Europe. Teekamu enamba y'essimu, teekamu amanyago ne email address, bakujja kwanlookingira kye bayita free webinar training. Bwe bali kwanlookingira ebyo biba byogera ku janeeze abantu abenjawulo engeri gye bapickingamu this business opportunity. Lwaki ennaku zino I don't even because I'm just repeating myself. Most of people balabye business eno not for 1 year. Bagimanyi naye balijjo batya to take that step. Kinga bono olaba nti olaba swimming pool naye otya okulinnyamu oba otya okuwuga nze ng'omu ntya amazzi. Yes, mbasanze already bagikola dda era sisobola kugamba nti gogitandise era ndeeseyo ekipya kibaddemu but abasinga benjogera nabo njogera ku bembadde njogera nabo badde bagiraba naye nga tebatekinganga that bold step. So abasinga banteeka ku kajegere kokakayiriro banga sebo kululwo katutandike kyekiri kye nagamba abantu bagula muntu si biri byotunda kululwo kanyingire kululwo namwanda wange sikuliranga munko obubbi bonna naye kululwo kati omutima negukugamba naye ndi ready okuluzinga ekyono kululwo atulise ayinza bwe zibanga nyina okuteekamu ssente kanziteekemu nga ninga azikuwadde exactly balabyeko nga bakikola. So business eno kyendi sure nga nze pozinga omuntu anaaba ayagala kunteekako buteesika kukolo naye there is no way gye bakuggyako ssente nga tomerwa kibazikuggyako kyova olaba batandika na clarity first bw'ova mu clarity n'owulira nga you feeling it then you start going to mpola. So I'm 100% sure and confident nti there is no way omuntu wanakera ku makyaga abanzibye ssente otegeera bulungi obeera soba ne paperwork bamusubmittinga nga kuliko final signature yo toyingira mu kintu kyotategedde bajja kunnyonnyola otegere bulungi then you're taking a step we tuli awo mukama wange kantandike tugenda tandika ne tugenda kola wabiri naye wasembayo gwajja okuintroducing ojja kuŋŋamba nti kati ndi mu modu etandikawo okusinziira ku kye twakomako wiiki ewe tulina ekitanaggwa gwajja okuŋŋamba leero saagala atandikire ku kikira kyonna njagala atandikire ku pulezidenti wange then omanyi nali saagala kukuba musajja ono naye olwaleero ŋŋenda mumukolerayo kaddoozi katono nnyo kwezi bw'aliddamu okuntambaala nja kuleeta lisiti y'abakazi bonna waliwo omuntu ya volunteerinze e Kampala agenda kumpa actually ebimu yabimpeereza lisiti y'abakazi bonna be yali yeebaseeko mugundi omwo mu Nansana nze nina ez'abannamawulire abawala ne ku ddembe we twakolerangayo waliwo era naye yakolanga mu newsroom mbalina naye bwe mwaka olwaleero naddamu nantambala alina sebo mucupa gwe yaleese naye ye matovu atudde wali lawyer talina kyamanyiiko ayogera osuubira omuntu nga bw'obeera lawyer oteeka okuba nga oli informed oteeka okuba nga you are giving an informed view kati ku luno bwe muwa kino nanzirira ng'omanya aliko ekikyamu badde sinaba mulabanga zaaze azza naye kati bwe tunamuwaka naye saagala mutandikirako njagala tandikire ku pulezidenti wange I'm so excited. Okay, my president weyogerako uno wano bannayuganda bannange mwenna eno vidiyo mwe munagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze weeru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2
nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambe gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa sappooti gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango, ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza abagenzi ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Basitopinze emmotoka emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasaabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Twakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna obajja okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ekyomukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuze tubagamba nti kamera kyo kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 Mulamba babakwata ne babasiba, bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze okugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka. Ekyo nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala obagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yonna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka ku lunaku lwe 16 January nze nabatulokako mu Robert style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa magye. Ensonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkola emirimu egyo egy'enjawulo
nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ezenjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya Bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala ne gana mawanga agavujirira Museveni ssente zakwesa okutta abantu nago galekeraawo ezo ssente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere eddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muzimulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa omukisa guno okutegeeza abacomrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja mu maaso. Tweteeketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga back dictator tulememu wakawewevu tumakinga sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abonga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era abakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era njakomawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya amateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe Bannayuganda. People power, our power, our power, people power. Hey. Ensonga yene badde empanvu nenjagadde nneme butagitemamu okoze bulungi nnyo tusobola okuwuliriza obubaka obwo bonna okoze bulungi nnyo abatabulabye okwongerayo okusobola okuba nga tufuna ekifaananyi ekituufu because kyowulira ne kyofiiringa ne submission yo gyogenda okwogera sigamba nti gwa biri breaking but you are going to give your personal opinion. It is them abali mu kutulaba okugitwala in their nabo mundowooza yaabwe. Kyansanyu nnyo nti mukama wange president wange omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu asimattuse gye wandiise obanga nti no avudde mu mannyo g'empisi bw'agamba nti ndi safe nti wonna afunira message eno nja kuba mmaze okuyitamu ekyo kinzizaamu amaanyi. Mwebale nnyo buli alina kyakoze nnyongera eddoboozi lyange kulya president wange okulaba nti president waffe abeerawo weebale nnyo weebalire ddala nga bw'ayogedde agambye nti baabikolerako dda Museveni Bannayuganda most especially mu Buganda bakweka Museveni Obote ngali bulala bamukweka to the extent that nti n'abamu abamukweka bafiirwa obulamu bwabwe yasigaza obulamu. Wantera nnyo olya narrative egamba naye olwaza Museveni asolo gavumenti enesobola okunoonya Kyagulanyi n'amubula ne Obote ne si yali omwangu nene yamubulwa. Kati kankubuulire abantu nga balina kye bayita okwagala nga balina omukwano oyo akulembedde essuubi lyabwe basobola omukolera kyonna kabeere nga musirikale. Kino kikugamba era njagala kwebaza by the way nze kanneebazeemu president yadde abeebaziza naye kanneebazeemu akensuso neebaza abasajja abali mu security mukoze kyamaanyi nnyo okukuuma president waffe mwebale nnyo mwebalire ddala singa temubadde mmwe oba oli awo yandibadde ewamu tayitawo naye bagamba ayita wano kati toyita wali bo bennyini be bakugamba be bamutemena n'ekkubo si nkwe bakiyita kubeera na mwoyo gwa ggwanga kye bayita okubeera patriotic
si kukolera oyo anyigiriza abantu wabula okukola ekyo ekituufu ku lw'eggwanga. Being patriotic does not mean serving the dictatorship. Being patriotic is standing for the nation, standing for the right, standing for democracy, standing for Uganda. Omujasi yenna, any soldier who stands in the way of injustice is not patriotic. Nchogedde ntya kankiddemu. Any soldier who stands in the way of justice, not injustice. Omusirikale yenna ayimirira mu kkubo eri tulugunya abantu oyo tabeera patriotic. Naye omusirikale yenna ayimirira mu kkubo nga banogamba nti erirwanirira okutulugunyizibwa kw'abantu n'agamba nti nedda this is bad wadde nga ndi mu gavumenti eyo, oyo yabeera patriotic. Kakuze mabega omusirikale yenna yakwata umbrella ya umbrella eyakwata flaga ya Uganda n'agijja ku business y'omuntu nga tuli mu biseera by'akalulu, that was not a patriotic move, that was a partisan move. Waliwo mukyalo ono sima bamuyitaani akulira sima patriotic something asomesa. She was not teaching patriotism, yali ateachinga oba yali asomesa kye bayita okuweereza gavumenti eri mu buyinza. Ono omukyala simanyi nnaku alina obuuso bwe buti otinti. Yes, ayina amaaso amatotola, ayina amaaso omukyalo oyo omanyi tuli mu mwaka gwa tuli mu mwezi gw'abakyala. Ekibikeko kiremu obutadda. Yes, omukyala oyo ye Seku. Ye Seku sinaku. Okay. Yeseku lwaki omukendeezi na aba mutono se munene. Seku omukyalo oyo byonna bye yali ayogera yali tabyogera nga ayogera ku mwoyo gwa ggwanga, yali ayogera nga ayogera gwa savinga. Kati abasirikale abakweka Kyagulanyi olwaleero kye bakola kye bayita omwoyo gwa ggwanga. Kuba Robert Kyagulanyi Center President wa National Unity Platform taliwo ku lulwe yekka ng'omuntu, byakola si bibye si bya famire ye, bya ggwanga. Kyovulanga baga nti lwanirira eggwanga lyo. Kale omusirikale yenna ayimirira mu bumenyi bw'amateeka obukolebwa mu kwegayimirira mu maaso g'obumenyi bw'amateeka oyo abeera muzira, abeera alina omwoyo gw'eggwanga. Kye bayita omwoyo gw'eggwanga kwe kukola ekintu mu butuufu bwakyo ne bwe kibanga kikunyigiriza gwakikola. Okubeera n'omwoyo gw'eggwanga gwe owa poliisi akola okunoonyereza wadde nga kuyinza okuba nga kunyigiriza oyo gw'onoonyerezaako ng'omuyinako akakwate, naye okola okunoonyereza mu bwetengerevu bwakwo, mu bwesimbu n'otuusa obwenkanya eri ono eyakoleddwako omusango. Nkuwa ekyokulabirako ky'ono omwana eyafiira mu maka ga Tina. Omusirikale alina okukola okunoonyereza kiki ekyatuusa omwana okudduka mu maka gaabwe atuuke n'okufiira gye yafiira. Kubanga ekitta omuntu si kyekikulu, naye ekiviiriddeko omuntu okufa kyekisinga okubeera ekikulu. Ono yatta omusajja gwe bayitaani gwe battira wano ku Forest Mall bamuyita Akena, eyamuta ye Kanyamunyu. Kanyamunyu yakuba omuntu essasi, naye ekikulu si kuba ssasi, nekyo ekyamuviiriddeko okukuba essasi. Oba okitegeera? Kakati omuntu yenna anoonyereza akola okunoonyereza okulungi. Bw'okola okunoonyereza okulungi oba olina kye bayita omwoyo gw'eggwanga. Gwe baleetedde omusango gwe bayita judge, bw'oba okola justice. Omanyi bagamba nti justice is not only served but should always be seen to be served. Sigamba buganyi nti omuntu afunye obwenkanya, naye n'engeri gy'otuusaamu obwenkanya obwo eri omuntu ono nakyo kikulu nnyo. Gwekimanyi nti n'emisango egimu abantu bagisala teginnaba kutuuka na mu makooti. Naga nti wano ogutasobola guyitako, kye tuyita public opinion courts. Tekitegeeza nti nno bano baasoma amateeka, naye nabo bennyini batunuulira ebintu engeri gye bitambula mulaga era emisango egimu gigenda okuva mu kkooti ng'abantu eno baagisala dda. Bwe basala ekifuulannenge ng'abantu bagamba kati nze njagala okwebaza abasirikale abo abalina kye bayita omwoyo gw'eggwanga, abaasobola okulaba nga ku Robert Kyagulanyi Center mu ng'alina waayita ne bamugamba nti yita bw'oti, oyinza okuba nga ate gy'oyisa ate wali ambusha esinga obunene.
obo kitegere kibuzo kikiri nti Babi we yafuluma tetwakakasa waje yayita Bwana Robert Kyagulanyi ne bwafulumye akulaga nti we tukoledde kanaka we tukalabidde ngayise mudda waliwo wotula wansi n'ogamba waliwo chopper MP si chopper ze twetolodde ezisinga awo oziwulira ozirabye ddala nga Bwana Museveni aziyina mu ttaano kituufu nnyo Rwanda Tanzania Kenya Checho South Sudan anagenda wa ozirabye ddala nga zonna ezisinga zifunza zonna zigamba woga Museveni woga omanyi lwaki president wa National Unity Platform ajja kulembera Uganda akola ebintu byotasobola kulowooza nti asobola okubikola kati nkwe ekyokulabirako kibiina kye kivuga Uganda olwaleero okimanyi nti waliwo road blocker abantu ze bayitako ng'oli ayina namba ya NRM ku mmotoka ye mbuuza bwebanga eyo yengeri gy'asobola okuyita ku road blocker golooza tasobola kuyingira mmotoka ya NRM motasobola munoonyeza omuntu agenda okufuga eggwanga tasobola kubeera predictable tasobola kubanga byolowooza byagenda okukola ate bagambye nti muno buli afuluma eggwanga ayita ku airport ani akugambye okimanyi nti osobola okuyita mu Uganda n'oyita e Kenya omulaba naye gwe kyolina okumanya buli nsi tewali nsi erinako kisenge nti no yonna yonna bagizimba nga sengenge wabeerawo ze bayita loopholes ate buli nsi mubeeramu abakola kibayita okukutula ddiiru ate omuntu ali ku level ya president wa National Unity Platform president wa Uganda ateeka okuddako tebasobola kubeera nga bali awo yegeyege agenda okutuuka waalina okutuuka nga sijja abadde abeera ng'olwedde waliwo system emujjaawo ate mutwale ewalala togenda kulowooza nti naanaatuuka eri agambe nti kakati mufune special kuba amanyi bamunoonya era amanyi intelligence esinga kukolera mu ki intelligence y'ensi zonna etambulira nnyo mu transport system basobola okumanya nti nno bw'atuuka mu area bweti either ajja kulinnya bodaboda ajja kulinnya emmotoka oba ajja kutambula bw'ati kati ye ateeka okubeera ahead of the intelligence n'amanya nti bansuubira okutuuka ku airport bwe nti mpeeyo passport yange bakoonemu okukakasa nti nfulumya eggwanga naye kino kikugamba asobola n'okutambula n'ava e Uganda n'atuuka mu America nga talina na passport ekyo badde okimanyi nakyulyako ku Kakwenza kati ate Kakwenza ye yayambibwa na nnyo naye ate Kakwenza tatuuka Kakwenza teyesimbanga yadde bwa MP bw'abanga Kakwenza atalina yadde ene position mu government asobola okutambula nga talina passport paka Germany ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okuyingira ensi yonna mark my words asobola okuyingira ensi yonna nga talina passport nga tasabye visa. That is how important this man is to the nation. Yes, sir. Yes. Era olirwedde omwaniriza. Njagala asookere Canada kimanyi omukwano gwe tumulinako mungi nnyo naye anyway nze njagala yonna gy'asookera nze ndi sure nti nno diaspora eyo yo twagiwamba diaspora kyekimu ku bibira bya National Unity Platform mwe tuyeekerera nkugambye yes kukyeralaba ku kalulu wano nakikakasa diaspora era sebo president tukwaniriza yonna gy'onooyita bane njagala video eno akalulu ngamba nga bamaze okulonda ekiyongobera ekyali sisabangako bantu kutambuza video eno kugisharinga giduetinga gitemamu mutemeemu muweereze abantu basobole okumanya essanyu lye tulina nga president waffe avudde mu manyo g'empisa tambula bwoti anti onaaba oyagala abantu bakusaliremu olina okutandika bwoti nti nsaba video eno mugisalemu ku lw'ebigambo bino ne bino byenjogera kati kyobukola nsaba video eno mugisalemu ku lw'ebigambo eby'omukwano eri president waffe n'amaanyi njagala abantu basalesale mu video eno bajjemu most especially kache areas basobole okuzisaasaanya ensi yonna ekimanye mbajjukiza nti diaspora is our bush for the meantime eyo yensiko Museveni gyatalinaako kye bayita control
agenda kukumula ssente wano abantu bagenda kuyola omusimbi kati kaze kankubulire omwala yabagambye eddawa neno nti yakola ekibiina omwala ali mu America oyo ali mu majje ga America kati agenda kukumula ssente wano sawa yena tugenda kuyola nsimbi oyo yeretedde obuzibu tugenda kuyola oyo yeretedde obuzibu za Museveni tampa kale majina eza makane zimmala eza Museveni tampa tugenda kuyola nsimbi mulimu abantu Museveni batalina muwendo gusobola kubagula kyagula nyanyiza mugula meka ntasobola kati nange tasobola kungula yadde alina nyingi nze tasobola kungula olowooza tebannamuzangako omanyi babuloka ba Museveni kakati obeera eyo ate kakati omanyi osobola n'okudda wano waliwo n'ennyumba kakati biki kati nze onzije wensobola okwekuumira obulungi ontwale mu mannyo g'empisi ogaye nti ndeka tolina ssente Museveni zisobola kugula integrity yange tolina ssente zisobola kugula integrity ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni, you do not have that money that can buy my integrity. Naye abagambye etagenda kukwata ku ssente kutunda nte z'abajjajjabo olw'okwagala mumwagala bate mumwagala tayina bajjajjabe bayina ente tewabulidde ayogera ku bakaguta sime bakachwereza zaali luddawa nga naye yennyini teyalina kibanja mu Uganda nga yali mu muzigo yalina ente yabagambye tagenda tunda kintu kyo ente zaalina ezisinga yazibba Kalamojja endala yazijja Luweero endala yazijja Teso ezisinga n'agattagatta na cross breeding n'abako n'endala ziyajja ebweru ente ezaali ku bufaamuzi za gavumenti ezisinga zonna bwe bawangula olutalo ne bazibba. Museveni is a typical thief. Omusajja bamuyita gundi mukateme mukano mukamuwe omusajja bamuyita Charles Romushana yatugamba this is how you can understand Museveni. He is a thief, he is a liar and he is a killer. Museveni mubbi, Museveni mutemu, Museveni mulimba. Ebyo Charles Romushana tasobola kubijjayo because he has been on many media platforms na confirming. So Museveni yatandikira mu bubbi mukateme mukamuwereze nababa na Uganda sente zaabwe ulira ng'alina 10 osigaza 10 ne ku 10 n'osigazaako 7 nga jeka 3 kati ekyo tokimanyi soko kakkane Museveni mubbi kakkana mpola kiki kati tuddemu tutandike tutugende. So, njagala okwebaza bannaye mwenna buli amanyi nti olina contribution gy'otadde ku president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ayise gy'asuze gy'anaabidde amaaso gy'atambulidde bannaye mwebalire ddala kati ogenda kuwulira ze bayita jazzi za Museveni maze bayita jazzi ezireekaana ogenda kubawulira kati agenze swaga girekedde ani bannange nga mutitiizi nga Besigye yasigalawo wano ogenda kubawulira abawadde ebyokwogera wangamba Besigye yafulumako okwo naye yafulumako oluvannyuma lw'akalulu biri mugumu n'agendako South Africa n'amalayo ndoozi emyezi oba gyalinga 6 n'akomawo emalayo akabanga then n'akomawo ate n'addamu n'alumba ekya 2016 biri mugumu 26 nga tugenze mu FDC kubanga mu kusooka wali mu reform agenda tewaaliwo bibiina yesimbirawo mu reform agenda kyalinga kisinde nga bulira people power kakati nga mulimu aba NRM n'aba DP n'aba other opposition members kakati mu 26 ebibiina bikomawo ne bakola FDC kakati mu kulonda kwa 26 bibiina nga DP bazira okulonda ne batasimbawo era mu kaseera ako ne bagenda kuwagira ani Besigye tebasimbawo na presidential candidate kubanga Ssemwogerere bwe yasooka okwesimbawo omwaka ogwaddako DF we yakola DF baveeko byagaana ate kali DF kyaliyo kwegamba nkikukomeza obadde bakyaliyo kakati ate abo bate bafu nnyo abo bafu nnyo baalya sente z'omusajja tumanyi kye bagenda kukola era kye bayinza okuyamba musajja wange wa DF kumuwa bwa ambasada n'ava e Kampala n'agenda obeeyo musishirizeeyo n'abeera eyo naawo kati mbadde nkulaga ne Besigye yavaako mu Kampala oba mu Uganda n'abula naye kati ogenda kuwulira sitwagala gireseewo kakati olaba oyo mutikiizi sebo Museveni ng'ayekera mu myaka gy'ekinaana
ebiseera bye yabeeranga ebweru wa Uganda byali bingi okusinga bye yabeeranga mu Kampala oba bye yabeeranga mu bitundu bya Uganda yabeeranga ku nnyonyi ng'okimanyi nti famire ya Museveni okuva ku beginning y'olutalo teyali mu Kampala basooka mu refugee camp e Kenya kakati awo omukyalo oli black bamuyita black ambassador we German kakati awo wa Belgium kakati awo n'abapangira n'abatwala Sweden tebamanyako ku kye bayita dduka owulira abasajja babeera ku mitimbagano kyageranyi simanya lwaki taleeta abaana be nga Museveni we yaleeta ddi abaana be ne babeera ku front line nga ddi buli mwali mubalabye so byonna bye mugenda okutandika okujajjatta mulina okumanya ekintu kiri kimu nze nakugamba omuntu yenna awagira Museveni mu kaseera kano ogenda kumukolako research ojja kwesanga nga bw'ataabeere mubbi alina emisango gye yakola anoonya protection bw'aba talina misango ng'alina nga bono gamba nti nga bono alina bye yakumpanya by'atayagala kusesema okitegeera oba mutemu teriyo muntu alina bwongo bwetengeredde save for a few business people abatagala kweyingiza nnyo mu byabufuzi wadde ng'ate ebyobufuzi babirimu butereevu naye abasinga obungi nnyo anoonya we yeekwata anoonya we yeekweka anoonya wa survivingira naye kyo nkikugamba teriyo muntu asobola kuwagira Museveni ng'alina kyewandiise rightful state of mind taliyo kakati yali abeeranga ku lobinga of course yali Libya Museveni okumanya mufere yatuuka e Libya neyeyita Kasimu goza abasirimu salaga amannya ge balina ag'obusiraamu era bannaye Museveni yandyagadde nnyo eddiini y'obusiraamu kuba omusajja yasinga omuwa obuwagizi Muammar Gaddafi Mukama Katonda amusasire byamusobako yamufera Gaddafi yawa Museveni sente n'amuwa emmundu yeetumye Kasimu simanya bano beetumye ba Salimu Saleh waliwo abalala sima beetumye ba Saidi abalala beetumye baani bakifaali bonna basajja baali balya n'embizi naye nga bagamba mbu simanya kasita bayiga okugamba assalamu alaikum kimala naye ebyo byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu tabikoze tafeze muntu yenna he is who he is people love him for what he stands for he does not fake he is natural he is simple he came to power oba he came to politics ng'alina kyalagawo ng'alina ne address Museveni yagenda okujja mu byobufuzi nga omanyi omupangisa tabali nnyo na address yogera nga tonkoonako nze naye nga kyekugamba kiri kimu mwenna bagenda sigenda kumenya mannya saagala bbawa amasanyalaze abagenda okumenya akutandika agenze mutiitizi biki he has told you I'll be back very soon ajja kudda in the right time naye nze mwagalako ekintu eki amanyi kye bayita okutayiminga Museveni agenda mbukulayira mwezi guno si gwakutaano baagala kyanguya kisoboka ekyo kyali kibadde wundi baagala kukyanguya balina bye bagattagatta naye bye bagattagatta mbu ayagala kulayira nga omwezi guno guggwako kyovula nti nno badde ba intensifyinze okumunoonya baagala kumunyweza alayire nga bamanyi nti bamulina kuba balina ndowooza kye baanticipating nga balowooza nti okulayira kuno oyinza obutabeerayo ng'agakola ng'ekyali e Tanzania ati naye bakwanguya ne Kenya ate kiba kyate yeyayanguwa ndowooza bali bakamulangirira enkeera n'alayira ne bamujjamu negundi n'enjogera tuyise byangu ng'alayiza kibaki twakakozesanga nnyo ku mikolo kuba buli muntu yakitegeera so nze njagala okugamba ekintu kiri kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu values zayimirirako zikwata ku buli munnayuganda wenna gy'oli byonna byabadde alwanirira nakati byakyalwanirira byakukyusa bulamu bwo nange ali eka n'ali ebweru w'eggwanga Uganda fenna singa twali tulwaniridde obuwanguzi bwaffe oba singa twali tugezezzaako okulaba tuteekawo kye twandiyise resistance eri abo abaali babba obululu bwaffe oba oliawo ebintu byandibadde birala nnyo kati singa olwaleero ebintu byakyuse dda very fast wadde yandibadde tannaba kuyingira muki wandibaddewo ebikyuka ekyo nkikugamba naye olw'ensonga nti nno tukyalina okulwanirira obuwanguzi bwaffe oba okuddamu okwenunula nga bannayuganda buli step
tujja gikwasaganya nga tugituuseeko. Tosobola kubuuka mugga nga tonnagutuukako. Bw'oba ogulengerera wala tombuuza ngenda gubuuka ntya. Olaba ba propagandists ba Museveni badde baagala nnyo okumanya kati kikyazzaako gwe wamuwa programu ya kyatandikirako wakamugamba bimeka byalina okukola n'owulira abaalemwa n'abeera ku TV naga olaba ffe bwe twalina Besigye ffe twakolanga bwe tuti bwe mwakolanga bwe mutyo ne mutuusaawo kiki ekyakyukawo ne mutwala obuyinza bye mwakola ne mulemererwa temusobola kubiwa Kyagulanyi nti ataddemu abikozese bwe mmanga mwabikozesa ne biremererwa kitegeeza byali tebikola. So ebyo byalema byagaana relax rest let him do his part ng'akozesa ye naye byalowooza nti bisobola okukola. Gwomanyi gwe amaanyi agaliwo olwaleero omanyi ffe abali mu struggle ate kati struggle etunyumira tulinga abatali mu struggle naye struggle etunyumira. Okimanyi nti kati Museveni atuuza ya lukugunyu waliwo kati ebipapula biri awo bagamba tuteeke mu mailo tuteeke ku DHL tukitwale butereevu sections waliwo kati bino ebyokuba abantu South Sudan. Omusajja buli we yakubanga natta nalaba abafudde nalaba abakaaba nalaba nga bannaye ng'oyo okwocha abanwel bano era balina okujja bafukamirire Salva Kiir era beetonere ne kitange tulekeraawo okubatta. Kakati toyi takyagivaamu kati takyagivaamu byonna yabitakangayo nga teri amugambye nti teekayo bajjayo naye kati bwe yateekayo byonna yabisiimuula natandisa okulangaga bannange aba UN mutusonyiwe tulinamu obusobisobi bwe twakola obusobi ng'ossa abantu. By the way ekyo kye baakola mu South Sudan ku Banwel baali baagala kukikola mu Northern Uganda ku bya Koni kubanga Koni mu kusooka nga bano gana olutalo lwa Konyi nga lutandika teyali Konyi yajja luvannyuma ng'agamba bane twerwanika abasajja batuttira bwereere. Kyovula nti n'olutalo olwo olwamambuka olwasooka abaasinga okusindikibwa okulwana baali nnyo abasirikale abava mu Buganda abaali bakulemberwa Abaganda. Gwokimanyi nti nno abamu ku bantu abaasibibwa mu bibayita bitraini by'emukula abasinga oba n'abamu ku bo baali bajaasi abaali musajja naye yali Muganda yali baali bakayiira kati baabagamba bagende mbu batte abateeso ne bagamba nedda ffe tetugenda kutta bantu ate nga tubadde tulwanirira ki kugoba Obote tumugobye lwaki tutta ki ate lwaki tutta abantu. Kakali bano ne bagamba nti no ba define the orders. Kati abo abaali abasirikale ndooza yali Kayiira waliwo n'omulala manyi waliwo bibiina byabayekera mu Buganda baali bawerako mwalimu Kayiira mwalimu Nkwanga mwalimu bano ba Serwanga Lwanga ne Kasirye Gwanga yali alina ekibiina ky'abayekera mwalimu abalala awo baani awo kati abaagaana abajeema ne babateeka mu bigundi ebyo bitrain abalala ne babateeka wansi mu mpuku kati eno ne bakuma omuliro sayidi eno ne sayidi eri ne bafa ekiziiro. Ebyo byonna Museveni yabikola ate tabyegaana era babimanyi bulungi nnyo. Bwana Matovu lwalero sinaba kutegeera kati njagala okukulaga nti abo abajajjatta Museveni nga baspininga bagamba Kyagulanyi bimulemye Kyagulanyi akoze bwati kati adduse ogenda kubalaba ogenda era kati linda kolabe Kampala eyo waliyo TV banaye simanye ate buli wembeera ku gundi nga ndi ku TikTok ebintu byabwe bijja nnyo kati olina kugigamba not interested ojja kuwona wanende ebbali ewali budoti obusatu nkoona mu bwoti ereeta waneno negamba anti kakati obuzibu biringa byakulingiza waliwo baddekawo nga like omuwala atudde bubi nga toyagala muli waliwo tiktoka gwe siraba era nabagambirawo nembagamba not interested from the day kati olaba sometimes ngenda nembeera a little bit tolerant nsobole okutegeera bwe mba mpeereza message yange omanyi olaba abo abakyamya bw'obawa liberty ne bakyamya ate oluusi wabawo be bakyamiza ddala naye oluusi ntunulayo nempuliriza byadde ayogera nsobole okuddamu mbeeko ate abalala bentaasa naye TV ekoze kinene nnyo
okwonoona ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu baleeta ebitopiki ebyekisirusiru ne baleeta abantu kagamba actually bandibadde bagenda mu kyetwandise blogging ne bava mu kyetwandise mainstream broadcasting mwetegedde muli awo gundi we yalina amakaani ono wava muno gwe bajja mu business kale naye njagala okugamba bonna bakajjajjata abagenda okwogera mugenda kwogera naye mulina okumanya ekintu kiri kimu ye nga Kyagulanyi yabasookayo dda ebyo byonna ate teriyo muntu alina balooya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatasasulwa buli wava we basigala nga badifendinga buli kye boonoona ffe kye tutereeza buli kye bakyamya ffe kye tulongoosa mukole byonna bye mukola naye nga mukimanyi temusobola kumalako. Mama Lina Zedriga kati ye acting president wa Uganda bamuweredde ekintu mu kaseera akazibu naye omukyala omanyi kati kankubulire bw'obanga oyagala resilience ye bw'oba oyagala olutalo okuwangulwa obeeranga n'omukazi ku lusegere oba omuwanga manto akulembere abakyala abo tebatera kulemererwa kati ate mu bakazi nze sinyooma balala bali mu National Unity Platform naye omukazi alina omutima ogufaanaganira ddala n'ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform Lina Zedriga. You cannot shake her with money. You cannot shake her, you cannot move her with the positions. Yeah. She is in for a better Uganda. Singa ali agala position era yandi esimbiyo emambuka. Gwe oyo ye mukyala asobola okusigala ne Museveni mu room emu. Museveni n'amugamba if you don't do what I want I'm going to kill you. Ngamugamba kill me after all I'm older than enough. I'm old enough. Okitege ye muntu atasobola kutya kufa oba kufiirwa ye muntu asobola okuyimirirawo ng'ayimiridde ku kigambo kye so si kuvujjirirwa. Mulimu munaye abalala nga bajja mutiisatiisaamu alina akaana kamu batteyo omu ku Oluganda lwe bamugambye nti wakitegedde oyo ffe twamuse ate wowe mama nyabo mbivuddemu si Lina Zedriga. So congratulations Mama Lina Zedriga and I believe ogenda kukola ekyamaanyi era njagala n'okwebaza abakulembeze ba National Unity Platform omuli leader of opposition omukulu Joel Senyonyi, David Lewis Lubongoya omusajja wa Secretary General Oseko ne financial administrator waffe omukulu Katana. Yes, mwebale nnyo mwebale ddala n'abakulembeze mwenna omukulu tetumanyi waali watuufu ekyemanyi watuuke Canada baaba wonna waali it's okay wonna waali egundi nkulaba okubayo akaaso wano wonna waali president wange ngamba nti people power our power yonna gye muli ate tusigala tetuzikiza kino nkikugamba tusigala tetuzikiza paka buno obusajja bubeera ku mikutu gino simanya egisasulwa bana abafunye sente kwezi sana kuleetayo kwezi hayaya kati oyo genaga yadduse kati ate kwezi this is my last warning kino nkikugamba kwezi wamupatanye mu bantu abatalina na kwogera ku Kyagulanyi gwe tolina kubeeramu wadde okuwa abantu platform bano bakwezi simanyi ono Luswa Luwemba ogatteko bano ba Munyagwa naye kwezi specifically omanyi kankubulira ekintu kino Luswa nsesa omanyi ensonga lwaki oyinza okunoonya ekintu kyoyinza okugamba nti okinteekeko ekikyamu ne kikubula nze natandika okubeera activist mu 9 mu 7 ntandika okulwanirira kye bayita eddembe ly'omuntu kati bw'obeera omulwanirizi w'eddembe ly'omuntu weegendereza nnyo obutabeera faulted kyobula nti oli agenda kunoonya kiki Matovu kye yakola kimubule awaayirize kati kwezi lwaki nkugamba nti no kwezi yandibadde si ye muntu avaayo n'awaalirira kwezi buli muntu w'obeera nga wali obaddeko contribution ya society ng'obaddeko mu mbeera embi n'otuukako mu level y'okuba nti no bakusondera ekitono ky'osobola okuddiza society eyo ba community eyo naawe kukola kintu kyekimu n'okwagaliza abalala. Omanyi kwezi oyo nali mwesonyiye singa teyaleese omusajja oyo ate waalinnya Matovu ate nange nandibadde simuddamu nandibadde simwongera yadde eddakiika enembweti naye kwezi okimanyi nti mu kaseera kano era kansooke nakusaba
Lutamaguzi omusajja oyo tomutwala mu kkooti. Lwaki? Emirundi kwezi gyabadde makomera. Ndikana. Nkubuulira. Omuntu osobola okugenda mu kkomera. Seka wano nga bagamba nze akusuddiye. Kati okuseka waliwo gwe bagaana okuseka. Kino kikugamba. Omuntu bw'ogenda mu kkomera nga bakuwaayiriza nti nno kati nga bw'olaba akirawo kivumbi. Kiruma. Era bw'ogenda mu kkomera abantu abasigadde ebweru basobola okukwatirwa ekisa. Era bw'ova mu kkomera tovayo ng'okyali kyekimu nga bw'wali nga tonnaba kugendayo. Naye ate era bw'obaako ekintu ekyandibadde kikuzza mu kkomera otya okukikola. Naye omuntu agenze mu kkomera kangeze nga mubbi, nga mutemu, nga omusango gwe yakola ogwamutwaza mu kkomera si kuwaayirizibwa, oyo tatya kukola kintu kisobola muzza mu kkomera kuba aba yamanyiira. Kati oyo ye Kwezi. Kwezi yali abaddeko mu kkomera emyezi egisukka 5 actually n'okusukka mu mwaka. Yensonga lwaki kugamba nti Kwezi si ye yandibadde omuntu ayinza okuwagira gavumenti ya Museveni eno. Olw'ensonga nti erina ebintu byemutuusizzaako yennyini byawulira nga bimunyigiriza ng'omuntu naye ate n'asigala nga agiwagira. Yensonga lwaki tagenda kugifunamu kuba bakimanyi nti mumenyi w'amateeka. Emirundi gyakabeerako mu kkomera katola naawe okutte ku ttama. Agimanyi, ye yennyini agimanyi. Era bw'obanga oyagala okuddamu okunziramu sooka obuulire abantu biki ebyakutwaza mu makomera. Emirundi gye wakagenda mu makomera sooka obigamba abantu. Ekyokubiri, Kwezi oyo gw'olaba ekigambo bubbi oba kukwata mu ssente oba kubulankanya bintu kiyinza okuba nga kyamuwandiikibwako oba nga kyamuzaalibwa nakyo. Okimanyi nti nno yali abaddeko omu ku bakebezi mu kkanisa ya Church of Uganda egundi Kasubi. Kwezi abantu bamumanyi Kasubi si bana bavubuka si myaka gyammwe, abantu abakuzeekuzeemu bamumanyi. Yaliko omukebezi naye biki ebyamugobya omukebezi nga bono gamba nti abakadde b'ekkanisa kaŋŋambe be bamu ku bakozi si wampisa tabangako wampisa singa abadde wampisa yandibadde aca. Obukebezi tebagoba bw'obanga oli wampisa. Osobola n'okubeera nga omaze emyaka 8 ng'oli mukebezi era nga wooli ng'oli mukebezi. Naye kasaba kola omanyi omukebezi bebo nga bono gamba abakuŋŋaanyiza ebiweebwayo ebirabo ne babala zino ze zigenda okusigala ku kifo zino ze zigenda ku nga bono gamba nti ku headquarters zino zigenda kukola kiti. Ebyamugobya ku bukebezi kubba ssente za kanisa y'e Kasubi Church of Uganda. Bwe mubanga muwakana njagala babuuze Kanoni Kisawuzi. Kati ayinza okuba nga ali ku gundi wali ku gundi ku district bagita batya. Ayinza okuba nga ali ku Church of Uganda nga bono ga headquarters. Naye babuuze Kanoni bamubuuze Kwezi yani kati ono Moze bamuyigiriza obufere kankubuulire. Megatron. Awoza semanya nyambye nenkwata ku milioni 3. Tewenyumirizanga mu bufere. Moze bamuyigiriza obufere. Lumu Moze namuwezako ne message. Nga ndaba alina omuntu gwakyazizza awoza simanya omusambwa ne gunkola biki simanya ndi ku boda ngenda okulaba ali mu byabufere ne muganti kakati ebintu ebyali mu mabaluwa g'abaana abakolanga amabaluwa bakezi bebakolanga okimanyi nti Kwezi yeewaako obujulizi mbu bakolanga ebibaluwa ebiri fake ne present omutiti ne balimba abantu. Kakati byebyo Moze bye yagamba nti onkutteko nange ondaze business weekola ki kati batuulaawo ne bakuliyetinga ekigundi kistole asobola okugamba ebyatuuka ku muntu ng'omuntu gwaleese yeebisebise tayagala kulaga feesi tasobola kugamba nti ekyalo bwe kiti tasobola kugamba nti baneiba bange be bano tasobola kugamba nti nno bino bye byali ku kyalo ekyo naye yakugamba bugambi randomly awunzikirawa era nengende w'omusawo gundi oba w'omusajja wa Katonda kati awo ng'afunayo miliyoni ya ssente nga oli omusajja wa Katonda oba omusawo gundi ng'agenda akuba miliyoni 3 ng'amuyita kyakutte nga bamuwa 10 nga ono banjigiriza business. Teri business ya bufere egenda kukugaggawaza ne bweneebera mmaloka ejja kukuba balondewo obuwanga oba balondewo obwongo bwawo. Nkubuulira Kwezi bw'oddamu okwasamya akamwanga okasamya ku linnya lya Matovu Junior nakugambye ngenda kuleeta listi y'abawala bonna njirina already nagifunye dda ate olwona abagala okumpa ebirala
abantu bakubidde amasimu naye waliwo neyampereza message nagirabye ku mukutu ng'agamba simanya yali alina akayumba kapangisaawo nga kwa Ivory enansana naye kugamba nga mukazi musajja muzibu nnyo era ku kyalaawo gwali olabyeko ku mwanyina wa Kwezi oba muganda we asandiringa nnyo kumuyingira munda nze namusiikanako ekigyawe twakoma nze njagala omuntu yenna mu comment section atubuulire oba yali alabye ku muganda wa Kwezi oba mwanyina wa Kwezi gwogamba yazaalibwa omu abange tebabamanyi abange abantu gena ati waliwo abapuuza gwerindako bweba tebabamanyi nga naye weebali basobola okulabika okitegeera basobola okulabika kati nze abange wali obalabyeko kale olinayo gwomanyi okitegeera olinayo gwomanyi naye Kwezi okimanyi Kwezi yagamba musimana nava mu nnyumba nga sisasudde obulamu bwe yabwambaza nze Kwezi oli kasajja kabi ebintu bye yakolera ddala Kwezi ayina we yabeerangaawo si gwe nafunye nze mumanyi Kwezi nali mumanyi nze sibeera na mukwano gwange gwe sikozeeko research just nali saagala bimuwa nali saagala muta waliwo abaagala okumpa ebirala naye bagaye mulindeeko nsooka ebyange then mujja kunnyongerako nze mumanyi waliwo awo yali abeeraawo nabulagala omusajja bukkirira awo waliwo n'akasomero kalinga ka nursery school waliwo n'akaduukaduuka awo we batundira actually ababeera nabulagala awo nga agenda ku mapeera mumanyi we batera okuyita mu balamaze awo sidiringirayo balamaze awo yalina akanyumba ke yali apangisaawo yamala kumpi omwaka mulamba n'emyezi nga gijo era yagenda okuvaamu nga tasasudde muddeeyo lwakuba nti kati abamu bafudde obulamu bwe yayitamu bwe yakwambaza obulamu bwe bwe yayitamu ate bwe yayambaza nze okitegeera in fact awo bayitawo ku Misimbye road awo waliwo omusajja bamuyita Dooki bayitawo awo mbadde okyawo in fact balamaze n'okufa kati yafa waliwo n'omulala ndowooza yeyandibadde landiroodi we Abisaaji yali landiroodi we kati Abisaaji yali alina ne muganda we bamuyita Daani omusajja wamwetooloola babamanyawo ne Saalongo Basaalongo awo bonna Kwezi bamusonderako okuliisa amakagi oyo nga Sande nga muno gamba nti service ewedde ngaga bannange tulina mugundi waffe mukadde waffe kakati ate ne bayisa akabbo omuntu gwe baali bayisiriza akabbo you do not have any moral authority okuvayo mu kamera noyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkikugamba tokiddangamu bikomeze ddala era bwoddamu okwasamya akamwa Kwezi n'otandika okwogera ku linnya lya Matovu Junior kati ngenda kuleeta n'ebirala engidi gye babeera boogera ku Kyagulanyi naga katugambe nga twogera wano eno tugamba ajja kufugako ku ggwanga n'asooka asiriikira n'oleeta lizonaga tekijja omusajja oyo alina obusungu bw'alina kyemmanyi nti bwe yali mu kkomera ebikolobero bye yayigira mu kkomera obusungu bwe yajja mu kkomera ebyamutwalayo yabyerabira naye mu kifo ky'okujjayo nga bonogamba okubeera reformed ate ye yajjayo obusungu sebo siffe twakutwala mu kkomera siffe twakusibya sikwagaliza kkomera era njagala okusaba muganda wange Nalukoola nsaba omusajja oyo mumusonyiwe bw'aba yasobola yeetonde naye mumusonyiwe omuntu gwe basibye mirundi ogutali gumu emitali mirundi ebiri tasobola kubaako kyayongera kuddamu kuyiga kati oyo yaguba era ekkomera bajja mugamba akomyewo muntu waffe akomyewo mubamu abantu baga oyo akomyewo era bayinza oga gundi nga katono nnyo bamusibira ki ayina ebintu bye naye tebisobola kubulamu kubulankanya oba okitegeera tunabiwulira naye bwaddamu okwasamya akamwa ke ng'ayogera ku Matovu Junior okimanyi talina loogi gyatamanyi mu Nansana ne mu Kasubi n'akolabye loogi musajja mukozi wa mirimu ye mukozi wa mirimu yeewaako obujulizi ye kennyini nti ekyamwawukanya ne mukyala we omukulu bwali bwenzi kati ate obwenzi abuteeka ku mukyala yekka ye obubwe tabwogerako
obo kitegere ate kwezi toddamu kumpereza bu message yampereza nga bu message nga ngamba musima yagala nyambe muwala wo kujja wano toddamu bimpereza ayagala je wane Canada ate yali ajerega by the way kankwene warning esembayo nabagambye akantu kano musale salemu mu bumuwereze toddamu kwogera ku muntu ali bweru wa Uganda ngolooza nti ali bubi nnyo kubanga okufuna visa ekufulumya Uganda visa process yokka abamu basobola n'okuzimbamu ennyumba. So tolowooza nti omuntu agende bweru wa Uganda abalemereddwa. You have to respect abantu abali mu diaspora. Abantu abali mu diaspora bakola ebintu bingi nnyo ebiyimirizawo n'abantu abali e Uganda. You have to respect them. Bwe babanga gwe tebakuyamba ate nga siri sure nti nno tofunangako kuvugirirwa batofunangako sente za muntu ali mu diaspora. You keep your mouth shut. Let abo abafunamu baberenga bakola ki babafunamu bwobanga gwe tobafunangamu it is okay. Neze ndi sure waliwo ne nanyini mikutu abali mu Uganda nga bafuna sente okuva mu bantu abali mu diaspora. You have to respect them. Baveeko si gwo baliisa, they pay their bills, tebakusabangako kubakolera kintu kyonna. Okitegedde oyo yogira agenda hey gali bubi ali mu Canada ngali bubi sebo gwe oli bulungi nnyo ngosobola n'okubala kweze amakoti galina genda ku mukutu okirikinge boto otambuze boto oyirojja kulaba bwatabera mweno abera mweri bwatabera mweri nabera mweno amatayi gali amakadda agedda toddamu kumanyira abantu ate wandibadde kati oyiga kubanga kati ku myaka gyo agamba musima ine myaka 5 kwezi is above 60. If you are above 60 nga tosobola na kukiriza abantu balaba envirizo nga buli kaseera obozi dayinga bwe kibanga ekyo kikutiisa okulaga abantu envirizo then kola ebintu ebijja mu kiki wandibadde olunaku olwaleero. A man of your age tosobola kubanga oddukanya ka YouTube channel nga toweza na subscribers mitwale 2 nekyabisa channel ye actually sibagiba yesibe ku Lubongoya channel eyo omuvubuke yalinga running oba tugambe nti yagiggulawo yaggulawo channel nikino kankyogere ng'eri mu account says email ngakosezeji kakati aba YouTube ne baweereza omuvubuka oyo message ndowooza nga bamugamba okuverifyinga account sezo ne bamuwa obudde ne kimulema. Mwali mu channels 3 ku email emu nga muli mu channel ya Kwezi gye bayitanga Kwezi Media nga muli mu channel ya Kawala baba kaita Tashi Media nga muli mu ne channel endala bagiyita yachi ne kisajja kivuma nnyo NUP bakiyita Obote oba okimanyi kisajja kya Museveni nnyo kati channel 3 nga zirina email address kati gwobadde mu YouTube obimanyi you know what can happen olusajja bwe lwavayo lwalandulukira ku secretary general NUP Lubongoya atutte channel yange Lubongoya ina YouTube channel jaddukanya obolooza nti akola mu YouTube yo omuntu atali mu system ya YouTube asobola okugisako channel yo obolooza oli w'amaanyi nnyo leero lutabuse koddemu okumanyi nze nkubuulira and I'm telling you this nze nagenze ku Google wali wansi ku gundi ku Google nagenzeeyo nengajagala kunoonyereza geddaawo noonyereza sebo nagenze ku Google nga njagala kumanya what is this nali nyina diru gye njagala okukola nabo abo aba Google n'aba TikTok. So kati I have contacts nyina contacts zayo natuseewo no sano lagere bajja ko ne channel ye tosobola kujja ko channel ya muntu lwaki nedda eyo impunity eri Uganda naye ate mu obonoonyereza kati nze boteekamu Aloysius Matovu Junior ku Google wonna ku Google nzija ndi client enzo mu ku bantu bebasachi nga nyina gundi gye nagenda mu wane yamannyo ne mbakolera rating nabakolera bachita rating tebakifunangako guni yange ngamuloga post yange erina the highest views mu Canada wano nenga babaddewo emyaka mingi nnyo newe nabawa rating nenteekayo ekifaananyi kyange kirina views ezisoba 2,000. You know what it means ngoli wane Canada kakati nosanga omusajja okulemererwa kwe akutadde ku bantu abatali mu myaka gye ayagala toddamu kumanyira abantu bali mu diaspora diaspora eno eyimirizaawo n'ekonomi ya Uganda we pay
billions and billions in taxes. Oyinza n'okwesanga nga oyo musajja tamanyi na kye bayita kufayiringa misolo ng'abaddewo akola business nga nawulidde mbu alina n'essomero mmwe kati ng'okwata mwana ng'omutwala mu ssomero lya Kwezi kati ne bw'obanga si gw'osomesa nze omuntu ayinza okukola essomero one ye muntu ng'abadde atambulira mu education oyo mukkiriza waliwo omuwala mukwano gwange nakolanga naye ku BBS bamuyita the head girl Diana the school girl Diana bw'akola essomero yakola essomero nsobola okutegeera wajja avudde atambulira mu industry y'amasomero ne bw'oba omuwa omwana ng'okimanyi nti nno ono alina omukwano ku baana ne Kwezi asobola n'okukwata obwana bwa P7 nedda tekimala sokoleke nedda lindako tosobola kukwata mwana n'omuwa Kwezi mbu ye head teacher owawa kiki kyasobola okumanya ku education nga naye yennyini teyasoma sigamba nti nno abataasoma tebasobola kukola amasomero muwonga alina amasomero Drake Lubega alina amasomero abo bakola amasomero nga balina kyewandise capital investment n'agamba nti genda kuinvestinga mu basomesa ndeeta abasomesa abalungi n'investinga mu infrastructure n'azimba ebizimbe birungi n'ateekawo ebikozesebwa ebisobozesa omwana okusoma oyo osobola omuwa omwana naye Kwezi nga naye ez'okulya ye tuula wano tolina gy'olaga tolina gy'ocekinga tuula wano tolina gy'olaga nga ye yennyini talina byakulya okwate omwana omuweereze mu ssomero lya Kwezi abazadde muddemu amagezi ng'ekyo kibagambye towa mwana kugenda mu ssomero gye bagenda kumusaddaaka olunavaawo nga babasaddaaka nga muga Matovu yatugamba kati kibagambye tolina gy'olaga sigala wano Kwezi okuddamu okunjasamiza akamwa lisiti gye ngenda okuleeta ngenda kuleeta lisiti y'abakazi nyinamu abakatale nga bono gamba nti bano abatunda emmere mu katale nyinamu abasaaluuni ninamu bano bannamwandu bano aba media bano sima ba intani Allahu Akbar gezaako ddemu yasamye kamwako ng'otaddemu erinnya lya Matovu Junior gw'onooba obumanyi ky'oba n'okoledde bamaama bannakazadde b'eggwanga mwe mumanyi oyo mutadde mumaze muggyeko engalo nja kusaba muganda wange Lutamaguzi Kwezi tomutwala mu kkomera ati bwe musaba obutamutwala mu kkomera basigenda okwongeramu lwa nsonga tajja kuyiga gwe kakola mbali bakusibyeko otya ekkomera kakati Kwezi tatya kkomera kuba baali bamusibyeko ate ogutali mulundi gumu okitegeera ekyokubiri njagala kuwa magezi omuntu ng'olina omukutu channel ng'okimanyi teri registered ng'okimanyi towa musolo ng'okimanyi tolina office tolina address byonna byokola oli ku 99.9 risk nti omuntu yenna kasita akutwala mu kkooti olw'okuba nti nno byonna byokola obikolera mu bukyamu akusinga n'okuwoza tekunnatandika kati lawyer yenna asobola okujja akuwaganyaza akugambe nti guno omusango mwangu nnyo aba akulimba lawyer agenda kukuwaga era ajja kuga tofaayo wamma ogenda okole statement bw'ona omala okukola statement bajja kusaba omuntu okweyimirira kati bwe banakusaba omuntu okweyimirira oli gwokozeeko malisi okuwa bail oba bond balina okumwebuuzaako bw'agamba nti nedda ojja kusulayo era lawyer ajja kugamba kiro kimu kyokka n'ekiro ekimu mu kkomera kiba kinene naye Kwezi ye ne bwamalayo omwezi tafaayo kuba yali abaddeyoko uniform yabwambaladde enviiri baazisala dda byonna abimanyi yabimanyiira olwaleero wazze weetegese naye tunaamala tetuumale tunamaliriza manyi bate tumaliriza kakati tumalirize kale mukama abakuumire lwaki tumaliriza kale tumaliriza Ashibaga Kato tujja mukwatako twalabye batandise omuwa platform naye nja kujukiza ekintu kiri kimu kyokka Ashibaga Kato president yatugamba bwe wali ogamba nti no president tetugenda kukoma ku bwe wali omugamba nti yesimba okuba president atugamba we mwali wansi wa muti waggulu ne wavaayo musota ne gugwa wansi awo we mwali mutudde kitegeeza ki nti wali musota mu kampu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu katolina moral authority byewafunayo wabifuna wabikozesa bubi wakyakala walya totukaabirira kale akuba atakumira mpera bannange bye bye
The Answer Channel, a solution to every situation.